Ng'ebimu ku bikujjuko bya Kampala Capital City Authority ebibaawo buli mwaka ku mulundi guno wategekeddwa empaka z'emmotoka ezituumiddwa Kampala City Rally nga zigendereddwamu okulwanyisa obubenje ku nguudo. Empaka zaakwetabamu abavuzi abasoba mu 40 ng'emmotoka zaakutolontoka kilomita 2.5 okwetooloola ekibuga. Tulina sprint ejja kubeera mu Naguru Nakawa Estate emanju wa Nakawa akatale k'e Nakawa ka kilomita nga 3 kali ku gravel. Okusinziira ku nnankulu w'ekibuga Kampala Jennifer Musisi, ebyokwerinda binywezeddwa okwetooloola ekibuga okwewala obumenyi bw'amateeka saako n'obutujju. Abukuumi bwonna obw'ebitongole byonna ebikuuma eddembe ebya security bonna tukola nabo nga bulijjo, era tewali nsonga yonna lwaki omuntu yeeraliikirira ku lunaku olwo. Babavuzi ab'enjawulo twogeddeko nabo baweze okulaga omutindo omulungi era n'okunoganya kaweefube w'okulwanyisa obubenje ku nguudo. Mugenda okulaba kigenda kubeera ky'amaanyi, tugenda balekera obukodyo bonna era nga bw'otulaba tuli beetegefu. Kigenda kuba kyanjawulo nnyo, tuli mu bantu baffe, tuli mu basponsa baffe, buli mmotoka bulijjo gye tuvugira tubeera mu nsiko naye wano tugenda kuba mu bantu. Tugenda kuba ne caution ate tulina okubasanyusa. Ebikujjuko bya KCCA eby'omulundi guno byakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 1 ne 2 Oktoba wakati mu kibuga Kampala. Okwawukanako n'emyaka egiyise, ebikujjuko byakuyindira ennaku 2 nga mugenda kubeeramu empaka ez'enjawulo ng'okuyimba n'okuzina. Grace Nantale Kakoza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.